tuula tusome nate egguse essaawa zino zennyini. Tukyali katabo kaffe akanyuvu amaggwa n'emitego mu buvubuka kawandiikibwa Ruth N. Kabogoza. Tugenda kannyonnyoka. Tutuse ku ssuula ey'okusatu egamba nti essomero mu kkuto gumu. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde ziba nsimbi. Yenze Mwanjuzi era omuteesiteesi. Kale kalira tusoosootole. Sisi okugenda ewa ssengaawe yali asoma. Kale olwatuuka ewa bba bazza kyabwe bamunoonyerezaawo ekifo mu ssomero mu kkuto gumu. Bw'atyo n'atandika okusoma. Mwana muwala Cissy ng'atandise mu mukkuto gumu, abaana baamulengera mangu nnyo. Ye kye yali tasuubira, kubanga olwafuna ekifo bazza kyabwe n'agamba Cissy nti kale enkya ojja kugenda ne banno otandike okusoma, ze nkusabidde mu kya mukaaga, si kye waŋŋambye. Ko Cissy nti kyekyo ssebo. Bazza kyabwe kwe kumugamba nti kale enkya tandika. Mukazi wattu Cissy yasula akulungutana ng'alowooza essomero gy'alaga. Leero nkugambye nga by'alowooza biringa nkaaga. Baazuukuka mu bunyonyi ne batandika okwekejja. Enjuba okugenda okulingiza, munnange ng'olugendo baalutandiseeko dda okulufunza. Nga batuuse ku ssomero, Musisi Kizibwewe yamutwala ew'omukulu w'essomero. Era omukulu w'essomero yamulagira amutwalire omusomesa, Omulongo Nakato eyali asomesa ekibiina eky'omukaaga. Ye Musisi olwamukwasa Nakato n'agenda gy'asomera, ne Cissy n'asigala mu kibiina n'omusomesa. Nakato yamulaga ekifo w'abaatuula era n'atandika okusoma. Essaawa olwawera ennya ne bafuluma okuwummulamu kye bayita buleeke. Munnoowo Cissy yalaba abaana bafuluma ng'asigadde bw'omu mu kibiina, naye kwe kubebbera mpolampola afulumeko ebweru. Kyokka aba yakabuuka bw'atyo omulyango, nga n'omuwala ono ye yali mukulu ddala okusinga ku Cissy. Era olwamutuukako n'amubuuza bulungi, ne Cissy ne yeefuula ng'amumanyi era n'amubuuza bulungi. Ko omuwala nti jangu tugende mu maduuka tulye ku bitumboowa. Cissy yayagala okugaana, naye munne n'amugumya nti tafaayo, ye ensimbi yali alina. Olwo nno ne bagenda. Omuwala aguze ebitumbuuwa, zino sumbuusa, okwo kabalagala, wamma ne balya ne becca. Ekidde olwavuga tebassaamu kantu ne bayingira mu kibiina, kyokka nga boogedde bingi. Olwayingira, Nakato n'ayita Cissy n'amubuuza amannya ge gombi era n'amuwandiika mu kitabo. Olwo nno okusoma ne kukwajja buto. Olwatuuka mu ssaawa y'ekyemisana nga munne yagguse dda, ng'amuyita kugenda kukwatako ewamala. Baba bafuluma, Cissy n'agamba munne nti ofaayo nnyo singa mmanyanga bw'oyitibwa, ŋŋamba amannya go. Ko munne nti nfa ssanyu lyokka, singa ompita Bukirwa oba Robbina, naye neeyagala singa abanjagala bampita maaso, anti ondaba bwe nnina gaamulengejja ng'agago. Olwo nno bonna ne batulika ne baseka. Ko Bukirwa nti oli Cissy naye terimala. Ko Cissy nti ndi Cissy si banno. Namuyimbwa omuwala eyeddira empindi. Olwo nno bayogeranga ebyo nga bwe bayolekedde eri ku maduuka. Bukirwa yakulembedde nga si banne avaako mabega. Akatabo amaggwa n'emitego mu buvubuka, naddala omwana ow'obuwala sembera nnyo owulirize. Bawala banno bye bayitamu, oba oliawo binaakuyamba gwe bibuuka, oba binaakulipa ng'otegedde. Alina omwana ow'obuwala kabeera ow'obulenzi, naye weetaaga okuwulira bino, oba oliawo olibibuulira abaana ne balemwa kugwa mu maggwa n'emitego. Bwe kyenkwagaza awuliriza kimu, bwe tuba tusoma tunuulira amaggwa w'ogalaba, oba oliawo olabule ku Cissy oba omuntu yenna omugambe nti ago maggwa buuka. Ye abaffe bwe tuba tusoma ani amaggwa gwe gafumise era gamufumitiddewa.
ekyo nakyo olina okuba ng'okyegendereza wakati mu kusoma. Essuula ya 3 egamba nti essomero mu kkuto gumu. Sisa afunye omunywanyi naye binaggweerawa, katubirabe. Sisa yeewuunya nnyo okulaba ng'emmere baagireka ku ssomero ne bajja mu maduuka. Bayingidde mu wooteeri okutuuka munda nga buli avaayo bamanyiganye ne Bukirwa ng'era bamusanyukira okukamala. Omuwala yasaba nnyama na mupunga, kyokka ekyayongera okuwuniikiriza Sise kwe kumala okulya ne beebaza bwebaza awatali kusasula. Bwe batyo ne bafuluma ne bagenda ku ssomero nga bakkuse, kyokka nga tebasasudde. Ye Sise yalowooza nti osanga wooteeri oba yali ya kitaawe, nti oba kale yali yazisasula dda nga balyako mpola. Sise agamba nti baali bafumbi balungi era emmere yali efumbiddwa bulungi nnyo ddala, kyokka wadde yagirya naye teyamuwoomera n'akamu. Ye ensonga ze yeekwasa ze zino ezaamugaana emmere okumuwoomera. Mbu yalyanga amameeme gamukubagana. Ensonga ey'okubiri, abantu baali bamutunuulira nnyo. Ensonga ey'okusatu, buli yayingiranga ng'agamba Bukirwa nti omuwala oyo mumpe, ng'ate Sise tategeera lwaki bamumusaba. Ensonga ey'okuna, abamu bwe bajjanga nga bazza Robin ebbali ng'ate boogera batunuulira Sise. Bwe baagattako n'obutasasula so nga abalala baasookanga kusasula ne balyoka balya, wamma ggwe Sise n'atya n'akamala. Olwamala okulya, Bukirwa n'agamba Sise nti tugende. Munnange kataata essanyu limwabye ennuuni, anti naye yali yatudde dda ku maggwa. Olwafuluma, Sise n'agamba Bukirwa nti Robin tusasudde. Bukirwa nga yenna yeewuunya era n'akangula ne ku ddoboozi nti nga nsasula ntya? Nnyabo bandaba nno. Ko Sise nti lwaki? Ko Bukirwa nti nga kiki ennyo? Maama, ndibala ki nga nkaddiye? Nze munnange ebintu nabigonza, maama ng'atali muwala. Nze ntuula butuuzi nga ndagira nga bo baleeta. Nze nagaana okulwala mmongoota munnange. Ko Sise nti nnyabo, olwo abo bonna abasasudde ky'ogamba balwadde bammongoota? Awo Bukirwa kyeyava akulemberamu n'agamba Sise nti mwattu Sise, nkusaba ontunuulire okuva ku mutwe okutuuka wansi ku bigere. Kale kati ndaba mu maaso, ŋŋamba Feesi, mbuulira nakyamawa. Nakyamawa. Olwo bombi munnange nga baseka nnyindo yankolera. Ko Sise nti wamma Figa y'okweri, ate ne Feesi nayo nnamu. Kale mwana muwala Bukirwa bambi yalina amaaso gamulengejja, ng'alina akayindo katono kabyabyatavu, obumwa bumyufu bwakababi, ensingo ng'esibaganya ebiseera, amabeere ga mpumumpu, akabina kamuserebende, engalo zambidde, ebisige bya nnanda, amannyo ga mbazzi ga matalaga, enviiri z'amasadde, olubuto lwa ndere, amagulu nga gaatereera era nga bw'atambula ng'asagala, okutwalira wamu nga yakula bulungi ddala. Akanyumiro ke tuvuddeko awo abasinga kabanyumira nnyo, nga tubadde tulina engeri gye tunnyonnyolamu ekikula ky'omuntu, n'osiiga ekifaananyi mu mutwe n'omulabira ddala ng'ali awo kumpi naawe. Abamu ne mubwegeza namu nti oyo yenze oba oyo ye gundi gwe wali olabyeko ng'osiiza ekifaananyi mu mutwe, era kimmanyi mbakozi obulungi obutali butini. Tuli ku ssuula ey'akatabo kano Amaggwa n'Emitego mu buvubuka akawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Essuula gye tutuuseeko y'ey'okusatu era nga tukyagisomera ddala, egamba essomero mu kkuto gumu. Awo Bukirwa kwe kubuuza Sise nti gwe ddala olowooza nti nze nafiibwako mbwa? Nannyini wooteeri oyo kale aleme okunneegomba? Ko Sise nti nedda. Ko Bukirwa nno ndeka ndye,